Of course nkubuzaako nnyo gwe ali ku Gemini TV kakati ntandise munnange ne information wali ate akatambi kaakano kamaze ne kavaayo nga kalaga omuyimbi Sheebah Karungi era nga bw'olabaawo ebyambalo bye yabadde ayambadde nga biragira ddala nti nno Sheebah Karungi ali lubuto muganda wange gwe alaba Gemini TV era nga lulaga nti nno lubuto nti anaatera okuzaala era kakati mbunno mbu mama tuuso wali wonna muganda wange gwe alaba Gemini TV naye nga embeera bwetyo ate bwetambudde kino ekintu kyogeza bambi abantu obwama nga bayibuuza nti ye musajja ki yakoze kino ekintu musajja ki eyakikoledde Sheebah Karungi muganda wange naye nga bwekityo kitambudde ate wali ku Sheebah Karungi kakati tututteko ko wali e Nigeria katono nnyo muyimbi gwe nkuleetedde information Burna Boy yalaze obwennyamivu muganda wange gwe awulira Gemini TV nti nno si muyimbi mu Nigeria yabiganye kiba kya butassa kitiibwa kumpita mu Nigeria yekka muganda wange gwe alaba Gemini TV nti nno abantu bwe bakikola awulira nga ekirooto kye kigwa era natutegeeza natugamba nti nno ye ekirooto kye kiri kugata Africa yonna muganda wange gwe alaba Gemini TV oba okategedde bulungyako oba okategedde nti ebirooto bye biri mu Africa era kasomuyita nti nno Burna Boy ava mu Africa awulira nga essanyu limuuta okamala abumazi naye nga bwekityo ate bwekitambudde esaidi eyo nkuzizza wano ate Uganda muyimbi gwe nkolesedde wali Dr. Jose Chameleone omwana kasita yakomyewo ndowooza awo akafaananyi ndowooza okalaba yabadde akomawo wali ate Uganda okuva eri mu England so bwe yatuuse yatuukidde wali mu rehearsal butelevu jjukira nti omwana mulenzi ono alina concert ate munnange emuyozaayoza okubeera nga amaze ebbanga nga abaweereza kye bayita omubimba wasikudanganya ti sina uwezo ninao na sio mchezo bona kunipa mawazo hamua baby. Yeah, the date is 31st August. Live at the Serena, Legend in Gold. Musically fit, everything's going to be set. Thank you so much for supporting me the 25 years down the road. So we're going to mention that. Enjoy that day. Bim! Mr. Chameleone, live at Serena, the 31st of August. Video.